أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أبا بفي أبا الهداية إسلاميك ميديا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. amatendo amajjuvu naga Allahu tabaraka taala atusobosezza nate okuddamu okusinkana olunaku bwe luti. Sabase ebyengera okusaasana emirembe kuwa ekitiibwa nabbi waffe omwagala w'abangi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, abantu b'enjuye, basahaba be, bamaama babakkiriza n'abonna abanaagoberera obuufu obwo okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe tukyagenda naye mu maaso mu puroguramu yaffe nga bwe tubadde tutambula, agibanjulidde nze Usama Mansur Kambale okuva e Kasese wali ku boda, nga bwe tugamba nti nabbi Arabi Qurashi Makki. Naam. Kati nange tutambudde wamu ne Sheikh waffe Sheikh Adam Qasim akwihaire abawe ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Emirundi egiise tubadde tulaba omwezi gwa nabbi guno gwennyini gwe tulimu, omwezi gwa Rabiul Awwal oba Rabiul Anwar, ne tugoogerako bye twagoogerako, ne tulaba olunaku nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yazaalibwa nga lunaku lwa Mande. Naam. Ennaku z'omwezi 12 mu mwezi guno gwennyini nagwo nalwo ne tuloogerako bye twaloogerako. Wiiki ewedde ne twogera ku kifo kyennyini nabbi sallallahu alaihi wasallama mwe yazaalibwa n'ebikikwatako ne baraka eziri mu kifo ekyo, era nga abamanyi batukakasa nti bye bimu ku bifo nti bw'owanikiramu emikono gyo Allah edduwayo akola ki? Agikkiriza n'agyanukula. Olunaku lwa leero njagala tulabe insha Allah ku kuzaalibwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Tugamba nti nabbi tali nga ggwe, byonna ebimukwatako biba byanjawulo, era n'amazaalibwa ge gali ga njawulo. Waliwo introduction eraga nti waliwo ensonga ennene egenda okukola ki? Egenda okutuukawo, nga bw'olaba nti Firawuna yamanya nti waliwo nabbi agenda okuzaalibwa amugye mu bufuzi bwe, n'akitegeera era n'akola bye yakola, n'atta abaana ab'obulenzi kubanga waliwo introduction ku mazaalibwa ga nabbi Musa alaihi salatu wassalam. Era nabwe kityo ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Leero nga Seeka Kasim yatuggulirawo atubuulire ku ebyo ebyaliwo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannazaalibwa. Falyatafaddal mashkura. Abalabi baffe abalungi aba Al-Hidayah Islam Media, alhamdulillahi wa ba'd, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Omwanjuzi ya programu yaffe nganzi nga bw'abagambye, olwaleero tugenda kubanga tulaba barahinu ayati maulidihi sallallahu alaihi wasallam, obujulizi bw'obubonero oba bw'ebyo ebyalabikawo nga nabbi azaalibwa kubanga tannaba kuzaalibwa alaihi salatu wassalam. Buli muntu yenna nga agenda okuzaalibwa waliwo ebisooka okubeerawo. Nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwetugenda okukibeera nga tukiraba, olunaku lwe yazaalibwamu twalulaba olw'emmande n'obulungi bw'omwezi byonna. Kati hawadith ki, ayati ki, bubonero ki obwaliwo nga owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam tannaba kubeera nga azaalibwa. Tukimanyi bulungi nti
kuva mbuto tulira batugamba nabbi yabeeranga azaalibwa mu mwaka gwaki mwaka gw'enjovu amul fil kiva ku kyokuguyita omwaka gw'enjovu era ndagala tutandikiraawo ku kyafaayo ekyo mu episode yaffe esooka tulabe ekyafaayo ky'enjovu ekyo kyekiriwa kuba Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga akyogerako mu suratu al-fil nakiwe sura namba era omulabi waffe omulungi njagala abeere nga akitegeera emu ku bintu ebyaliwo ebikulu nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanaba kubeera nga azaalibwa kyekyafaayo ekyo hadisatul fil ekyaki ekyenjovu ekisookerako nga kubeera nga tukiraba kino ekyafaayo kitwalibwa nga kyalimu eruhaswat nabbi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Omulabi waffe atulaba eruhaswati nakyo kibanga kyamagero, tulina ebyamagero ebyenjawulo ebijja ku bannabbi alaihi salatu wassalam n'ebirala ebijja nga sebiri ku bannabbi nga karaamaati kati nga bwe bijja mu biseera ebyenjawulo birina amannya ag'enjawulo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Kati bino ebyamagero ebijja mu bulamu bwa nnabbi alaihi salatu wassalam ng'amaze okufuuka nnabbi ebyo bye tuyita mu'jizaati, ebyamagero byebintu ebyewunyisa ebitali bya bulijjo ebituukawo ku nnabbi mu bannabbi ba Allah ng'amaze okufuna obwannabbi bwe. Mu busiraamu bye tuyita al-mu'jizaat. Naam. Kati okubeerawo kwekyamagero kino ekyatuukawo hadisatul fil byebimu ku biraga obwannabbi bwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitya nti waliwo omusajja nga bwe tumumanyi obulungi mu byafaayo mu siira ababitusomesa, omusajja bamuyita Abraha. Omusajja oyo yali awangaalira Yamani, yabeera ng'awulira amawulire. Ekyafaayo kino tugenda kubeera nga tukisoma mu kitabo bakiyita al-Mawaahibu al-Laduniya lil-Allamati al-Qastalaniya. Mu kitabo Mawaahibu al-Laduniya ekyomumanyi oyo gwe twogedde al-Imaamu al-Qastalani. Era yagala okubeera nga akimanya, osobola okubeera nga otunulako mu kitabo ekyo okuva ku peegi eya 99 then n'okubeera nga otunulako mu surat al-fil nga batugenda okubeera nga tubitambuza bibiri. Omusajja ono Abraha abatubuliriza yabeera nga awulira ku mawulire nti yabeera nga alaba sami'ani al-arab yatahajjazuna lilhajji ila baiti al-haram. Yawulira nga abawarabu beetegekera okugenda okukola hijja eri ennyumba ya Allah ey'omu Makka. Ekitegeeza hijja yalingawo kuva nga n'obusiraamu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannatumibwa. Bajjanga ne bakola hijja ne beetolola Kaaba mu mbeera gye baakolangamu banga bali bwereere obanga bali ki nga riwaayaati bwe zijja. Kubanga ne boolaba mu basoma ku Qasasul Anbiya nti bannabbi bonna baakolanga hijja. Nabbi Adamu alaihi salatu wassalam yakola hijja, nabbi Nuuhu ne bannabbi bonna okutwaliza awamu baakolanga hijja. Kati Abraha ono ng'amaze okuwulira ku mawulire ago ag'okubeera nga waliwo ennyumba gye bagenda okubeera nga bakoleramu hijja, ng'era kaana al-arabu yu'azzimuunahu, baalinga bagiwaaki bagigulumiza, bagiwa ekitiibwa yankizo. Kati fa arada an yusarrifahum, nayagala abeere ng'akola ki nga bweri enkola y'abajeemu okwagala okujja abantu ku kituufu ku ddiini ya Mungu. Bwe yalaba nga abantu beolekera e Makka n'ayagala abakyuse abajje ku ekyo babeere nga bakyuse ekkubo boolekera gyali. Teyakola fabana kanisatan biswanaa, n'azimba ekkanisa ennene gaggadde mu kitundu Sanaa mu nsi ya Yemeni. Ekkanisa eyo bw'amala okubeera ng'agizimba fazayyanahu, yabeera ng'akola ki ng'agiwunda, ng'agitonaatona, ng'agiteekamu buli ekisobola okusikiriza. Birukhamil abyad, rukhamu zibanga tuyinza oziyita tiles, nga boona tiles ennungi. Kati mu biseera ebyo myaka egyo myaka 1000 emabega
bw'oba ng'osobola okubeera ng'olina tiles ennungi ezisika ng'ate nga njeru kiba kitegeeza oli mugagga. Naam. Yaziteekamu tiles oba amayinja amalungi nga kkala za njawulo n'abeera nga wahalaha bizahabu walfidda wa anwa'u aljawahir. N'atonaatona ekifo kyonna ekkanisa yonna n'ateekamu zaabu n'ateekamu feeza n'ebyobugagga ebiralalala by'osobola okukozesa okuwunda ekifo oba gundi ono luulu paal n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kuwunda. Naye kyewuunyisa olwamala okugizimba azalla ahlul yaman ala binaiha, babeera nga abantu b'omu Yamani bwennyini nga tetunagenda ku Bawarabu bonna abasigadde babeera nga bakolaki batwala omulimu ogwo nga gwa wansi azallaha. Omulimu bagulabira ddala nga tegulina makulu. Nga amaze okubeera nga azimba kanisa eyo, Abrahoon abamu ku bantu byategeezaako yabeera nga ategeeza Maliku Najjashi, tumumanyi bulungi ow'e Habasha, n'amugamba nti nzimbye ekkanisa, kuba Najjashi tumumanyi yali musajja nga ali ku ala diini Isa alayhi salaam, yali musajja mu Christian Nasraniyu, ku diini Katuliki eyo, kuba ye diini yaliwo enkadde, diini yaliwo gye baali bagoberera. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tanaba kutuma ya Nabiyullahi Isa alayhi salaam, eddiini ya Yesu alayhi salatu wassalaam. Yamutegeezaako ngenda kuzimba ekkanisa, Abawarabu bano bakyuke babeere nga bajjanga mu kanisa yaffe. Najjashi n'abeera nga akitege, kati amawulire agabeera nga gatambula nti ekkanisa we n'amaze okubeera nga ezimbibwa, njagala kusaba Abawarabu bajje nga bakole batya, naye bagirambule nga bwe balambula eri mu ddungu mu Buwarabu. Naye Abawarabu tebasiima na mawulire ago. Era kyebakola olumu kharaja rajulun min Kinanati maghdiban fatagawwata fiha, omusajja omu mu Bawarabu ab'eggwanga eryo erya Kinaana yafuluma nga munyiivu nga mukambwe nnyo olw'okunyiigira amawulire ago nti baagala okujja abantu ku nnyumba ya Mungu, kubeera nga bagenda kulambula nnyumba ya Mungu, balambule ono kanisa gye yali azimbye. N'afuluma n'agenda n'akola ekikolwa ekitaali kirungi ekivumirirwa ebbanga lyonna, n'ayonoona mu kanisa eyo. Era fa agbabahu dhalika, nekibeera nga kyanyiiza nnyo ono nannyini kugizimba. Yali azimbye ekizimbe ekyo ekkanisa eyo n'anyiiga nnyo ku lw'omwabu kye yakola okugenda okwonoona mu kanisa ye. Era si kyekyokka, waliwo n'omulala Ibn Abbas atugamba, waliwo Fata buuka muto yajja n'omuliro, yajja n'omuliro n'abeera nga yaguteekako, n'aguteekamu eyo mu nnyumba eyo nga yagala kubeera nga yakola ki, ng'ayokya ekkanisa eyo. Ebyo ebikolwa byakolebwa abantu ng'Obusiraamu tebannaba kubuyingira, Obusiraamu tebunnaba kubatuukako, era si bikola bya Busiraamu okubeera nti omuntu alumbagana enzikiriza y'omulala. Wabula Obusiraamu kye butukulubiriza okubeera nga tusobola okunnyonnyola n'okudibeetinga n'okwogezeganya mu njogezeganya ennungi. Era awo nnyini abatulaba balina okubeera nga bakitegeera nti eddiini Busiraamu nti ddiini ya mirembe. Salaamu. Ddiini ya mirembe eri buli omu. Oyo agikkiriza ya mirembe gy'ali, n'oyo atagikkiriza ya mirembe gy'ali. Wabula ffe kye tukola kukoowoola entuufu n'okumatiza nga tukozesa ebigambo n'ebikolwa. Kati awo wennyini fahalafa la yahdimanna al-Kaaba. Omusajja ku lw'okunyiiga ku kikolwa ekyo Abawarabu bannannyini Kaaba kye bakoze ku kanisa ye eky'okugyonoonamu n'ekyokukuma omuliro bagezeeko okugyokya, n'agamba kati nange ngenda kukola revenge. Era ekyo Allahu tabaraka wataala kyennyini kyatugamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, temuvuma abo abeesinza ebitali Allah. N'ogamba laba ebikafiiri bino, laba abasiru bano, laba mu mbeera yonna bisinze ente nga Baganda bafaamu Abayindi,
mu mbeera yonna ey'okuvuma ku lwaki fa yasubbu llaha adwa bagenda kuvuma Allah mu mbeera y'okwesasuza. So ffe tugaanibwa okubeera nga tulumbagana wabula tusobola okukozesa ebigambo ebirungi okunnyonnyola abantu ekituufu. Amatidde nakkiriza n'atweyungako, ate amatidde ne tugezaako wabula tusigala era tubayisa bulungi mu mbeera ennungi etali mu kuvvoola yadde okutyoboola. Naam. Era omusajja ono kyeyakola n'abeera nga yabeera nga asaba Najjaashi abeere nga amuyambisaako n'enjovu, kuba tukimanye bulungi Jaziratul Arab ebiseera ebyo teyaliimu njovu. Ekyondo ky'Abawarabu tekyalimu enjovu. Najjaashi n'amuyambisaako n'enjovu, era enjovu fa arsala lahu fiilan lahu mahmudan. Enjovu waliwo enjovu gye yali alina nga kagaaga nga nene bulungi nga zino ezaffe eza Uganda ez'omu Queen Elizabeth ewaffe. Enjovu eyo baali bagiwadde n'erinnya nga bagiyita Mahmud. Kati enjovu eyo nga gye bagenda okukola ki okulumba nayo Kaaba ebeere ng'egitomera ebeere ng'egikola ki. Kwegamba ze zaali ttanka ez'ebiseera ebyo. Omuntu bw'abeera n'enjovu abalibwamu ssaawa zino nti alina ttanka 200. Naam. Nga tebannaba kubeera nga bayiteekateeka ng'afunye enjovu ezo, ekisookerwako alina omusajja gwe yafuna n'agenda e Makka n'abeera nga yawamba Khairu Abdul Muttalib. Yatumayo nga bw'eri enkola nti omuntu bwe baba bagenda mu lutalo basooka kuteekawo mbeera. N'asooka atumayo omukesi asookeyo, bano abasookayo babeeko ne kye bakola. Era oli bwe yatuuka n'awamba ebisolo eŋŋamiya za jjajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam eyali amanyikiddwa nga Abdul Muttalib. Era qiila lahu kaana lahu 400 naaqa. Yayina eŋŋamiya 400. Bwe bwali obugagga bw'ekiseera ekyo okubeera n'eŋŋamiya 400 kiringa okubeera n'ebbenzi zino ez'ebbeeyi 400 oba n'omusobyo. N'obeera na buli motoka ey'ebbeeyi mugalagiyo. Kati Abdul Muttalib bamuwambira eŋŋamiya ze 400. Fastaaka ibila Quraishi wa ganamaha ng'otwaliddemu naki n'embuzi. Wa kaana li Abdul Muttalib fiha 400 naaqa. Nti kwegamba bawamba ebisolo byonna ebyaliwo eby'Abakuraishi nga bingi, mu byo bye bawamba mwe mwali ezo eŋŋamiya za Abdul Muttalib. Naam. Kati ekyo kyokka kye baakola kyabeera nga kikola kitya nga kitiisa ahal Quraish. Omuntu watuukira okujja mu kitundu n'awamba ebyobugagga ebiriwo kitegeeza tazze eka aba azze n'amagye agasobola okugamba mmwe temusembera bino tumaze okukola kyo bizingako. Naam. Kye baakola baabeera nga batya nnyo kuba ekyo ekikola kyali tekibeerangawo ekikifaanana fil Jaziira. Era ne babeera nga balekerera Kaaba, ne babeera nga bagenda ku nsozi eziriraanyeewo. Olusozi baluyita Jabalu Thubair. Abakuraishi bonna abaali bawangaalira kumpi ne Kaaba oluvannyuma lwajje okuzingako ekifo n'okuwamba ebyobugagga byabwe ne beesega ekifo ne bagenda ku mabbali ga Kaaba eyo mu nsozi ne beekweka eyo. Naam. Nga bali eyo nga beekwese bano ne bajja n'eggye lyabwe erikulembeddwamu ezo enjovu engulumivu obulungi. Kati wano tugendeko mu Suratul Fiil. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba atya baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Nti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nti Allah atunyumiza nti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Abange mmwe temulaba Allah bwe yakola bwe yayisaamu bano ba ashabul fil bananyini enjovu bwe yazikiriza bwe yazimaliriza eggye eryalimu abantu ab'amaanyi
ejje eryalimu tanka ez'ebiseera nga z'enjovu kubanga enjovu bweyingira mu kitundu buli kimu kijugumira okuyita obuyisi mu kitundu okutambula kwayo kokka fazan kutiisa ebiba byetoolodde era nkambwe enzibu. Naam. Wa arsala alayhim tayran ababil. Allahu tabaraka taala yasindika ebinyonyi byasindika okubeera nga bizikiriza ejje eryamaanyi mu kaseera ako, naye nga Allah teyasindika ejje lyamaanyi okubeera nga lijjawo ejje liri kubanga ejje lya Mungu jundullahi la yuhzam, ejje lya Mungu teriwangulwa, yasindika just bunyonyi. Naam. Era ebinyonyi ebyo yasindika naam wano n'abazungu bafunira fikira eyokukoleeza ennyonyi ennwanyi. Kala likulli twayirin nga ono bwatunyonyola 3 ahjar, buli kanyonyi kayina amayinja 3. Hajarun fi naqiriha wa hajaraini fi arjuliha, nti ejjinja erimu nga liri mu kamwa kalyo nga kalikutte bwe kati mizairo nga n'amayinja 2 gakawasizza enjala zaago mu bigere. Ebinyonyi ebyo bajja nga biva ku saidi y'ennyanja. Fa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, nga birina amayinja ago mizairo mu lulimi lwetutegeera kati. Kati sijil ge mayinja nga mabumbe nga bunalaba bano baganda baffe abayiga buno obunyonyi bw'omu nsiko babumba obugundi obuyinja obwo ne bukaluba bulungi ne bubeera ne babukola ne bubeera bwa rawundi ng'asooka teeka mu butidda n'akuba. Kati ebinyonyi bino byabeera nga bijja nga birina amayinja ago naye nga ala ahjariha tahmilu da'an, nga ku mayinja ago kuliko obulwadde wegamba gali poisonous. Nga kuliko virus, lugambe kuliko corona. Nga ejjinja eryo kasita lyagwanga bweritu ku mulwanyi yenna fi jundi abra bada ayatasaqatu anmulatin bada anmulatin, nti ejjinja eryo yenna gwe lyagwangako yatandikanga okusaanuuka, enjala nga zitandika okuvaamu, eddiba litandika okubeera n'omubiri gwonna okubeera nga guyubukayobuka, okubeera nga omuntu akutukakutuka olw'obulwadde obwo obwali kwaga amayinja. Nga bw'olaba atomic ekyokulwanyisa ekyo kye bakolamu ebyokulwanyisa bino ebyakati binnamuzisa. Naam. Era tugamba nti fa ahlakatuhum, obunyonyi obwo ne buzikiriza ejje eryali ery'amaanyi mu kaseera ako. Naam. Kati nga bamaze okubeera nga bazikiriza ejje eryo, waliwo ekitangaala ekyalabikira ku Kaaba. Abdul Muttalib n'akiraba n'agamba inna haza la zafuran lana, nti tumaze okubeera nga tulaba ekitangaala ekyo okuwangula kugenda kuba kwaki, kiraga nti tulina obuwanguzi, ensonga tumaze Katonda amaze otulwanirira. Waliwo ebigambo ebyayogerwa nga tebannaba kubeera nga beekweka mu nsozi, olusozi twayogeddeko. Abdul Muttalib yabeera ng'agamba nti inna hadha albaytu lahu rabban yahmihi, nti mazima eno enju Kaaba eyina omulezi waayo, eyina Katonda waayo agikuuma. Kyekiri Allah era kyatunyonnyola ng'essula ezo bwe zeeriraanye Suratul Fil ne Suratul Quraish, nti Allah bwe yali agamba Abakuraishi bano okubeera nga bakkiriza Allah, babeere nga bakkiriza tawhid, falyabudu rabba hadha albayt, mubeere nga musinza Katonda omulezi w'ennyumba eno bwe mutegeera obulungi Allah. Kuba basinzanga bino nga bakimanyi nti waliyo Allah atonnyesa enkuba, waliyo ki. Kati falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wal khawf, nti yabeera nga abaliisa okuva mu njala n'abawanya n'okuti ne khawfu n'okutya, n'abagirawo okutya n'abawo okutya kuno kwe kuliwa kwe kuno okutya okwaleetebwawo Abrahama ki n'ejje lye. Kati yabeera nga akola kutya ng'akusaanyawo ejje lyonna n'alisaanyawo ne basigala mu mirembe, emirembe ne gibukana ekitundu kyonna. Ebyo bye byaliwo nga nabbi azaalibwa, Kaaba n'ebeerawo nga Saliman ng'eriwo mu mirembe, nga tebagikoonya yadde okubeera ng'ekola ki ng'egwa ejjinja lyonna, okubeera nga
okuvaako ejjinja lyonna yadde Allah n'agikuuma ne kibeera ng'ogwo mwaka gwayitibwa amul fiil, omwaka gwaki? Omwaka gw'enjovu. Era waliwo ebintu bingi awo wennyini nga enjovu bamaze okubeera nga bazisaanyaawo. فجعلهم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. bano ne babeera nga baafuulibwanga كعصف مأكول nga wolaba essubi eririiriddwa embuzi oba ente singa ebeera eriwanduddeyo engeri gyekumyawo obwenkulumu, singa ofuna omukisa okulaba engeri gye bufaananamu ne bali maiti zaabwe babengeya bonna ne basaanawo ne baggwawo. Omuntu abadde omulamba n'asigala bufiififi nga tosobola kwawula ono yaani. Enjovu ebadde ennamba Allah yonna n'agisaanyawo n'abeera ng'essubi eririiriddwa ne ligayizibwa ne liwandibwa. Kati ebyo byali biriwo ng'eno Allah naye ateekateeka maama waffe omulungi gwe tumanyi Amina okubeera nga atuzaalira khairul bariya, nabiyyu akhiru zaman. Kwegamba kuno kwali kuteekateeka okujjako omutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ke kamu ku bubonero obuli jaliya, obubonero obunene obuli wadiha, obulambulukufu obulaga nti waliwo ensonga emabega g'ensonga eyo ennene eyagwawo, ng'era kwe kuzaalibwa kw'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati Sheikhi awo wennyini waliwo omu ku bawala oba ku bakyala abaali bakola ewa Abdul Muttalib, abaali abaweereza, yabeera ng'aleetera amawulire nti mu butabeera waffe nga ku Kaaba eri tuvudde nga twekwese eno nti Amina fawaladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Omulyango guli gwe tuyimba mu Mawlid al-Burzanji, era ngenda kusaba obeere ng'oyongerako ebimu ku byabeera nga birabikawo nga nabitanaba kubeera nga tutuuka awo ng'azaalibwa. Kuba kino kyekiriwo ng'ekinene ekyayogerwa mu Qur'an, waliwo ebirala byajja mu hadisi ez'enjawulo omulobi waffe balina okubeera ng'ategeera, era bye tujja okwongerezaako mu episode ey'okubiri. Era bye biri mu mulyango guli gwe tuyita ogwa Qiyam. Abakyala abajja, abakyala bonna tugenda kubeera nga tubiraba inshallah. Sheikh Kasimu, okuzaalibwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo ebintu bingi ebyaliwo mu kaseera ako. Mu kitabo kya al-Imam al-Iraqi nga bwe tukimanyi nti ba aimma naddala ba ahlul hadith, Imamu Ibn Dihya, Abul Khattabi Ibn Dihya yawandiikira Kabaka Malikul Muzaffar ekitabo at-Tanwir fi Mawlid Siraj al-Munir. Yawandiika ekitabo ekyo nga kyogera ku mazaalibwa ga Nabbi n'embeera zonna ezaatuukawo, n'akiwanga ekirabo eri Kabaka. Kabaka bwe yakisiima yamuwa dinaari 1000. Allahu akbar. Dinaari 1000 mu biseera bino zibalibwamu sente nga mmeka? Dinaari 10 obudde buno giyinza okubalibwamu emitwalo nga 10, naye ng'ezedda zaali nnyingi kuba dinaari bazikolanga zaali nga sente nga zikoleddwa mu pure gold oba pure silver. Kati obudde buno oyinza kuzibalamu obukadde nga 10. Kati bamuwadde akawumbi just si nti awaanye Kabaka, kyandibadde kitegerekeka kubanga bakabaka baali babawaana ne bagaba ebirabo. Yali tawaanye Kabaka yamuwa ekirabo, wabula yali awaanye Nabbi Muhammad, kubeera ng'akoze ekitabo ekyogera ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ku kusiima kwa Kabaka kyova olaba nti Imaamu Zahabi ayogera ku Kabaka oyo n'agamba wakana wari'an khayran, yali mutya Allah nga muntu mulungi, muntu mulongoofu, sunniyan nga musajja musunni agoberera sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'atuuka n'okuwa sente empitirivu ezisobola okubalibwamu mu zakati ng'akawumbi oba miliyoni 10 n'omusobyo.
ku lw'ekitabo omusajja oyo kye yawandiika nga kyogera ku mazaalibwa ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era bangi abawandiika ku mazaalibwa ga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Kathir yawandiika ekitabo n'akituuma Mawlid, nannyini Bidaaya wa Nihaaya. Imamu oyo omukulu yawandiika taarikhi omungi. Kati Imamu al-Iraqi bano baayima oyo Ibn Dihya gwe twogeddeko mu sifa ze mu bye bamutenda nabyo bamuyita al-Hafiz. Hafiz oyo omuntu ayina eddaala eddene lyatuuseeko mu kutegeera hadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aba imaamu munene mu nsonga za hadithi. Nga kitegeeza nga akutte nga bino ebitabo ebinene bye tuwulira kutubu sita n'ebitabo okweyongerako. Nga bamwebuuzaako nti hadithi eno ntuufu oba eri etya oba ogyogerako ki. Nga yakwata hadithi n'abasajja baazo n'olujegere lwa hadithi ezo. Kati ba'aimma abo Imamu al-Iraqi yawandiika al-Mawrid al-Hani. Ekitabo ekyo ekyogera ku mazaalibwa g'oweekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Embeera eyeewuunyisa nti yawandiikako nti emboozi ze yali anyumya ku mazaalibwa ga Nabbi yali aziweerako sanadi olujegere nti gundi yannyumiza okuva ku gundi nti kino kyekyakola ki kyekyaliwo. Era mu bimu byagamba ebyaliwo nga Nabbi tannazaalibwa nga bwe tukimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ibnu Zabihatayn. Ibnu Zabihaini nti bataata be bakitaabe ababiri Sayyiduna Ismail Zabih ne Sayyiduna Abdullah yali Zabih. Mukyafaayo Abdul Muttalibu yayagala okubeera nga Allah yeeyama nti Allah bamuwa abaana ab'obulenzi abawerako ajja kukwata omu ku bo akole ki beerenga amusaddaake amusale kulwa Allah n'amuwa abaana ab'obulenzi. Mu bo n'amuwa Abdallah taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayagala atuukirize okweyama. Abantu abo baayina obwesimbu mu ebyo byonna bye basuubiza. Kati Bakuraishi banne bagenda okuwulira ng'ayagala kusala mwana we ne bamuwa ekirowoozo nti mu kifo ky'okumusala nga Nabbi Ibrahimu bwe yali agenda okusala Ismail abeere ng'asaddaaka engamiya. Yasaddaaka kigambibwa nti yasaddaaka engamiya 100. Amala okutuukiriza ekyo engamiya 100 bwe yamala ozisaddaaka n'akwata mutabani we aba atambula ne wabaawo omukyala eyamulaba. Omukyala oyo ategeeza mu hadithi zino nti yamulaba ng'ali ghurra. Ghurra ye bayaadu ebeera fi wajhi al-faras. Kale enjeru ebeera wakati wa nga wano ku maaso ng'ejja ku nnyindo eyo mu kyenyi ky'embalaasi. Nga bw'ebeera biko obulungi ng'etemagana bulungi bw'etyo. Kati yamulaba ng'ekyenyi kye kitangaavu. N'ayagala amwogereze abeere nga awasa ye. Naye taata wa Nabbi alayhi salatu wassalam jjajjaawe n'amukwata n'agenda ewa taata wa Amina n'abeera nga yasabayo Amina. Kwe kubeera nti Abdallah n'awasa Sayyidatu Amina alayha salatu wassalam. Era bwe yamuwasa ensonga ne zigenda mu maaso, agenda okuvaayo nga kiri ekitangaala kikoze eki ng'era kikyamulabikako. Nga takyakirina, ng'ekitangaala kiri takyakirina kubanga yamala okuwasa omukyala ne bagenda mu nsonga ez'obufumbo, ekitangaala ne kimuvaako. Agenda okukomawo eri ono omukyala eyali amwegwanyiza n'amugamba la hajata li fiika, sikuyinaamu bwetaavu kubanga ekyali kimu baali basoma kubanga ono omukyala yali muganda wa Waraka, yali mwannyina wa Waraka ibn Nawfal oli omunasara. Yali asoma ebitabo ebyakulembera nga bamanyi obubonero bwonna era nga bakikakasa nti mu Bawarabu mwe mugenda okuva Nabbiyu akhiri zaman. Era yali ku ddiini eri eyabaaliwo eya Isa alayhi salatu wassalam. Kati baamanya nga buli omu
anoonya abeere mu layini eyo nabbi mwagenda okufulumira. Kyova olaba ono omukyala yamwesooka ng'ayagala bamuwase ng'alina akabonero kalabye akatali ka bulijjo. Eno ensonga eteeka okubaako embeera ennene. Ekitegeeza si Bawarabu bokka baategeera nti waliwo nabbi agenda okujja, wabula ensi yonna ne mu Bawarabu mwennyini baategeera nti waliwo nabbi agenda okubeera ng'akola ki? Bonna baakitegeera. Era kyolaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okufa, waliwo abaali beeyita bannabbi nga baali basuubira obwannabbi bugenda kuva mu bo, nga basuubira ono kaafudde kati bwe baddako, era nga baali balina essuubi ebyo okuviira ddala mabega. Era okumanya nti balina essuubi, ebitabo bya siira nga Rahiq al-Makhtum bitegeeza nti waliwo abazadde abaatuuma abaana baabwe nga bana nga babatuuma Muhammad rajaan ku lw'essuubi nti osanga omwana Muhammad ayinza okuzaalibwa muki mu bbo, n'ogamba omwana wange kamutuume Muhammad, tomanya nyinza okufunira awo ekisima n'abeera nga yoli Muhammad asuubizibwa mu Tawraati ne mu Injili. Era nga hadisi zitugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba be, ana bisharatu jaddi Ibrahim, nze amawulire ag'essanyu, nze duau Ibrahim, nze dua ya Ibrahim yasabanga rabbana waj'al fihim rasulan min anfusihim, ay Allah bateekemu omubaka okuva muki mu bo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeduweeyo, n'okubeera nti bwe yali asaba okuzimba Kaaba yasaba wabeerewo ezzadde nga bwejja kubeera nga liyimiriza esswala, liyimirizaawo esswala, duwa ya Nabbi Ibrahim. N'agamba era nze bishara Isa, nze amawulire agaki aga Isa alayhi salam, ag'essanyu aga Isa, nti wa rasulan yati min ba'di ismuhu Ahmad. Eyo aya eri mu surati Saff, surati Saff, nti abantu bonna baali bakimanyi nti waliwo rasul, waliwo nabbi agenda okukola ki, okubeera nga ajja, agenda okujja. Era byebimu ku byatuukawo Amina alayha assalam n'afuna olubuto lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omuwuliri atuwulirize alina okubeera nga akitegeera nti bino bye tulaba obubonero obwaliwo nga nabbi tannaba kubeera nga azaalibwa sallallahu alaihi wasallam, kikkirizibwa ku mazhabu gaffe oba mu ntegeera yaffe okubeera nga tebuli ku nabbi yekka sallallahu alaihi wasallam, ng'era bulabikidde ku bantu abalala nga bwe tulabye nti Aburaha yajja n'ejje biki ng'ayagala okubeera ng'asaanyawo Kaaba, Allah n'abaawo obubonero bwe yateekawo, ekyo ne kibeerawo nga nabbi eno naye agenda kubeera ng'azaalibwa. Kati era ne bwe kityo mu ntandikwa nti kubeera nga ono yabeera ng'alabikirako ekitangaala. Era nange bwe nabadde nsomako mu kitabo kirimu tujja kiri ekyafaayo, nabenga nti mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala byasooka okutonda, atulaba byalina okubeera nga ategeera nti Allah yasooka n'atonda ebitangaala nga bingi, naye mu ebyo ebitangaala mwali khalaqa nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yasooka n'atonda ekitangaala ekya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kakubeera ng'olaba nti Kaaba yalabikirako ekitangaala, hadisatul fil, ate n'omu ku bazadde be ne balabikirako ki ekitangaala. Era ne mu kuzaalibwa kwe nga hadisi bwetunnyonnyola, maama we yalaba ekitangaala ekyamuvaamu ne kimulisiza ku suura Sham, embiri ze Sham n'ebitundu ebyo byonna ebyatu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bituuka. Bino ebintu byetunyumya bituufu. Amina kennyini n'abo bamuliraanye babeera nga bakola batya, shahaduha bi ummi ayunihim, babiraba n'amaaso gaabwe butereevu nga tebabibuusabuusa nti ate balabika baloose biroote. Era mu Mawlidi al-Haniyi Imaamu al-Iraqi ategeeza n'atugamba nti maama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuna olubuto n'atategeera nti akoze eki, afunye olubuto. Ategeeza n'agamba nti yabeerako mu kaseera nga ali wakati w'okwebaka n'okutunula, baina nawmi wal yaqaza, nga bw'olaba omuntu abeera mu kuloota
mukulota naye nga ye teyebase ate tatunula ali mu kaseera ako agamba fajaani atin omuntu ne wabaawo ekimujjira oba yali malayika Allahu tabaraka taala yasinga okumanya nekimugamba okimanyi nti oli lubuto n'agamba sikitegeera kwe kumugamba nti innaki kad hamalti bisayidi alalamina ofunye olubuto lwa nabbi asembayo kabaka w'abantu bonna era bw'onaamuzaala ojja kubeera nga fasamihi muhammadan obeere nga omutuuma erinnya lya muhammadi anaatenderezebwanga abantu bonna kyova olaba nti buli bwe tumwogerako muhammad tugamba sallallahu alaihi wasallama ekitegeeza okufaananako bannabbi bonna nga bwolaba era Maryamu naye yafuna obubaka bufaanana bwe butyo nti ogenda kuzaala nabbi era nga nabbi mu nkomerero ya hadithi eyo kigambibwa nga buli maama wa nabbi kyakola ki kyalaba nti obubaka obwo bumujjira n'agambibwa ku mwana gwagenda okukola ki gwagenda okuzaala era agamba ti yafuna buzito na bukalubu abakyala bonna bwe bafuna kwegamba yaliwo adi mu mbeera ze eza bulijjo era oyo yamujjira naddamu n'amujjira omulundi ogwokubiri nga anaatera okuzaala n'amugamba nti onaatera okuzaala sayidu al alamina mu bufunze tufundizeyo mu ddakiika emu. Omulabi waffe omulungi wa Al Hidayah Islam Media mu episode yaffe esoose ebimu bye tulabye ebyamagiro oba obubonero obwaliwo nga nabbi azaalibwa tulabidde ekyafaayo okuzikirira kw'enjovu ezaali zizze okubeera nga zisaanyawo Kaaba. Ekyokubiri okubeera nga omu ku bazadde ba nabbi alayhi salatu wassalaam yalabikako okubeera nga aliko ekitangaala kubeera ddala nga beefuna mu kwewasa era ekitangaala ekyo kyakomawo nga enjovu zizze okuzikiriza nabbi ne mu kubeera nga Amina azaala nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabeera nga kitangaala kimuvaamu nekibuna ensi yonna n'abeera nga yalaba ebitundu ebyewala. Awo wennyini bwe tugenda okubeera nga twongereza ku byamagerebera n'obubonero maama waffe Amina yabeera nga alaba nga azaala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutera okubeera nga oweekuumira ku Al Hidayah Islam Media. Omutesitesi wa leero nga bulijjo abadde Sheikh wa programu Kigozi Sudais Rajab era amanya asigadde ndi Adam Qasim Akwehaire ne Sheikh wange nga bulijjo Usama Mansur Kambale Al-Azhari wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.